eggulu lyeriruwa geyena yeruwa. Ekintu kino kibuzaabuza abantu bangi nga bw'oba omubuuziza eggulu ajja kusongera waggulu, bw'omubuuza geyena waweeri ajja kusongera mu ttaka, oba oluusi obutakusongera wantu wonna. Naye twebuuza ddala ebintu bino gye biri oba tebiriiyo? Kati ngenda kuwa endowooza eyange kakasa ng'ojja kubaako ky'ofunyeemu. Eggulu kye ki? Bagamba nti eggulu liri waggulu. Kati twebuuza ebizungirizi ebyambuse mu bbanga terikyali kitulaze nti wali eggulu, newankubadde nti waliwo bye baatulaga naye ng'ate byazuuka nti tebyali bituufu. Kati era tukyebuuza eggulu liriwa? Kubanga twali tumanyi nti bw'oyisa ku biraawo weewali eggulu, naye ate batuuse ne ku mwezi tebazuulanga ggulu. Kati eno ye concept eyange nga we nkugambye. Eggulu nze lyendowooza leerino. Omuntu okuyingira eggulu bagamba olina okubeera pure. Otya nga tokyafugibwa busungu, nga tokyafugibwa bujja, bukyayi n'ebintu ebiri bwe bityo, nga omutima gwo mulongoofu ddala, nga buli kimu kyonna ky'olabako nga tokyalina ndowooza yonna eri negative eri buli kintu kyonna. Ekintu ekyo kitegeeza ki? Abantu bwe tutyo bwe tuzaalibwa nga tuli pure, naye ate ebintu bye tujja tusinkana mu nsi ne bijja bitukyusa. Abantu abategeera eby'emyoyo kikkirizibwa nti buli kintu kyonna mwoyo, kangeze obusungu mwoyo, ettima mwoyo, obujja mwoyo, empalana mwoyo. So buli kimu kyonna kyolaba ekiri negative n'ekiri positive myoyo. So kati egyo emyoyo buli we gijja ne gikuyingira gye giba gikufuga. Kati ne weesanga ng'ate bwe gikubeeramu olw'okuba nti bwe giba nti myoyo mibi, obulamu bwe bwe butyo bwe bugenda okubeera kijja kukubeerera kizibu okubeera n'obulamu obulungi ate nga ggwe mu mutima gwo olinamu bukyayi, obujja n'obutayagaliza. Kati lwaki bagamba nti olina okubeera omutukuvu era omulongoofu osobole okuwangula egyo emyoyo emibi, ekikuyambeko okutambulira mu bulamu nga tokyalina bikuziyiza, kubanga ebyandikuziyiza mu mutima gwo tebiriimu. Ekintu kino tekikoma wano. Lwaki bagamba nti weerongoze otukule? Kubanga wano ku nsi wokka woyina option w'osobola okukyusiza ne wejjamu emyoyo egyo egibadde emibi oba amaanyi aga negative agabadde gafugira mu ggwe n'oyingizaamu amaanyi aga positive oba amaanyi amalungi nga tokyalina birowoozo bibi byonna eri omuntu yenna oba eri ebintu byonna. Kati wano kiba kitegeeza gino emyoyo emibi bw'oba omaze okutukula, bw'oba omaze okuyingizaamu amaanyi gano aga positive oba emyoyo gino emirungi, kiba kitegeeza gino emyoyo emibi egyandikuleetedde okulemererwa, egyandikuleetedde okubeera mu mbeera nga teweeyagala bulungi, kiba kitegeeza omaze okugifulumya era kiba kitegeeza otambulira waggulu waagyo. Kati mu kutambulira waggulu waagyo kiba kitegeeza ogiinako amaanyi kati gwagifuga. Ekintu kino tekikoma ku nsi kuno. Bw'oba omaze okufa ng'omwoyo gwo guvudde mu mubiri, olw'ensonga nti already wano ng'okyali mu mubiri wasobola okukyajinga omwoyo gwo n'ofulumyamu amaanyi amabi, n'oba omwoyo gwo guno nga gumaze okuva mu mubiri gwo, ekyo kye waguwa we ugenda okutambulira paka, kiba kitegeeza nti ojja kubeera mu mwoyo gwo nga gwasalawo ki ky'oba okola. Mu bufunze ojja kuba n'obwetwaze oba kye wandiise independence. Wabula singa ofa ng'omwoyo gwo gubadde gukyafugibwa gino emyoyo emibi, kiba kitegeeza nti ojja kubeeramu obwo bulamu oba okulira obujja, kubanga omuntu afugibwamu amaanyi gano aga negative oba amaanyi gano ag'emyoyo emibi. Ekyamazima buli kiseera abeera mu kweraliikirira, abeera mu kulondoola ani afunye ebirungi oba ani afunye ekirungi asobole okumuwalana. So ekyo ne wesanga kibonyaabonya omutima gwe, kibonyaabonya ebirowoozo bye, n'abeerawo nga tali settled. Kati ne bw'oba ofudde yeno genda gy'oba ogenda okugendamu tekyawukana. Ekyo nkakasa abantu abategeera ensi ey'omwoyo mukitegedde bulungi. Kano mbadde nkerabidde oyo gw'oli mu kulaba mukwano gwange era mwesigira ddala anoonya mulimu. Bw'oba olina omulimu osobola kunsindikira message ku enamba ku WhatsApp nsobola mukutuusaako. Wabula mbajjukiza mu abaagala okuyiga content creation, enamba yange eri mu bio, ojja kunsindikira WhatsApp message ku eyo enamba nsobole okwogera. Kwebaza olwakadde kuwadde okulaba eno video era nkwagaza ekiseera ekirungi.